kakati gwogamba otya nti no akamba yavundireyo wa milioni 15,600 ng'oli owa bilioni 17 ate prime minister yamuje mukomera oba fair. IGG yagamba nti ye agezezaako ogwo okulwanyisa enguzi naye bana byabufuzi bamulemeseza bani aberekiria bana byabufuzi ki president yenyini yamugambe kololo nti bya lifestyle audit biveeko kasita ababbi bange bajja wano ne bazimba hotels wano lwaki ekintu akigazia bo bana byabufuzi ayogera ani amulemeseza eyamulonda yamulemesa yenyini yatandika lifestyle audit nanga nti gwe kabanda kakati ufuna sente bweziti lwaki osula munju ya bilioni 4 ate nga toziweza mu myaka 5 toyinza zifuna ng'omusaala sente endala wazijjawa. President namugamba nkusindikira eddoboozi ndirina ate bange baveeko kasita bwe bamala okubba hoteri ne bazimba wano kubanga bonna abanyigiriza bajja genda bazimba ebweru w'eggwanga kati lwasaga nti banabyabufuzi babalemeseza baani banabyabufuzi ki ayogere munabyabufuzi amulemeseza. So omupiira gwetoloola nga guddayo ku president twetaaga tupa wekitiibwa president atukoze bulungi polling eri walala no security stability n'okutereza ensi yaffe ebyokulwanyisa corruption tajja bisobola asulewo tawera abirekere gye n'omuhoozi ajje bannayuganda yagenda okututereeza kubanga obudde buyitiridde. Honorable, recently twakulabako nga owa exclusive n'ogamba nti otiddemu engeri gye bakwatamu abaka ba parliament abamu bajja kubakwata olw'okuba bawakanyiza omukulu abamu bajja kubakwata kuba tebagruinga n'abamu ku banene. Kino ekigambo statement gye wakola was it a cowardly statement nti otidde? Ate ntidde n'ensigala nga nkyayogera nzate ntidde kubanga kakati bw'olaba mutembuli yawakanya etteeka lya beyiro tokimanyi ezijukira Yusufu Mutembuli tokimanyi nti akamba yawakanya ekyemwanyi beyiro n'amafuta n'entobazi tomanyi nga bagoba abantu mu ntobazi akamba yayimirira mu kokasi n'agamba president nti ekyo tekijja kusoboka bino bibali mugoba abantu e Kampala. President namugamba oyagala tulwane ekyo tokimanyi nti no rationalization okukyusa ebitongole bya gavumenti okubigatta byonna omuli ne UNRA n'ebiki abaka babigaana nga ne budget eyo yennyini gye mbadde ngenda okuleetera yennyini ng'ogitwalidde ekyo tokimanyi. Nolwekyo ebintu ebimu olina okubanga obitunuuliza enkaliriza ne batabitunuulira wano ku poliisi kubanga bannayuganda kati bakkiriza nti Sir Grace bwebaba banayagala okwonoona obulungi abantu bakkirize era bajja gamba wabbye oba wawambye omwana n'anaakusaasira agamba oba besigye naye bamuteekako ogwa Joanita Kawalya nzijukira Joan something. Nolwekyo omuntu yenna nga n'akuteekako kati omusango bafunye eddagala lya bannabyabufuzi owogganamu katono yalidde enguzi owogganamu katono yakuta omwana. Kale nga tunaba kugenda ku nsonga za PLU tumalire ddala kino kiveewo. Honorable, ebiseera ebisinga Uganda batunuulidde ne bagamba nti embeera ebadde mu Uganda ebintu bya buseere economy eri biting kati ebisoga wano ebikajjo bifuuse ebikajjo abalimi ebikajjo bali mu kwekalakasa e Kampala ne Wakiso entobazi efuuse entobazi batumenya batugoba abamu bagamba nti nibye tulima naffe obutaye tetubulaba ebimu. What is the problem of this country? Ekizibu ky'eggwanga nja kiremerako redi eno NBS erina management buli webeera nga ekola loss ng'abakozi bawemula nga bagenda ne bawamba abantu nga okyusa abakozi buli ssaawa naye nga buli mupyajja nga naye akola kyekimu oli kyabadde akola n'ogamba nti naye abakozi bonna tubakyusire naye buli bwe tufuna awemula buwemuzi buli bwe tufuna mubbi taripootinga sente za biramu tugenda okuwulira accountability queries nyingi
kakati gonenya abakozi oba ofuna onenya management. Of course onenya management. Kubanga buli kimwe ekibadde ku bakozi bali ate kirine ku bano. Lolwekyo tulina okukkiriza kimaneja wa radio ekiseera bwe twakituuse nga contribution gyakoze agikoze ag'ekiseera n'avaako abakozi ne bamuwona ne bafuna manager omulala. Ebikajjo abantu balajjanya ebbanga ebizibu ku nyanja okugobaganya abavubi n'osanga nga ate abandi badde bayamba abavubi ate be babakuba be babatta be babonyabonya ate nabo benyigidde mulimo gw'okuvuba. Olabira ddala nga same story luyimba lwerumu tolina kyogenda kukola. Tulina okutereza motoka yonna ne tugiwa yingini ne tuddamu ne tugitereza oba ne tugifunira yingini empya. Otherwise bulobera ng'oyongerako oil ogenda kukuba. Okay, Honorable, ababaddeko mu youth leadership nga nawe mwobadde, it is very true nti mubaddeko ne chance meetingako Major General Tafire on different occasions. Major General Tafire koligi mu parliament kuba minister atula mu parliament yavuddeyo n'agamba nti mwabavubuka temubongoota muzuukuke mu defending eggwanga lyammwe bye mutaagala mu bigaane temwebuzaabuza kwogera bitategeerekeka. Kino mate mukyagala muveyo mugambe no, this is not what our elders fought for. Era avayo n'agamba nti obubbi ne busuuka mwe ne musirika busirise mubongoota muzuukuke. Mutuufu kubanga Otafire y'omu ku babbi eggwanga nga tusiri kati ekiralo yagala ayogere ki. Abadde talwanagana ne Right Honorable Kadaga ku ttaka lya faamu enjeru. Badde tebalwanagana tobimanyi gwe weji. Mbadde mbigoberera bulungi nnyo. Nga omuliro gwaka nga yagala abbe ettaka lyenjeru tokimanyi? Era mutuufu kubanga kakati bw'aba abadde abbe ettaka lya gavumenti nga Right Honorable Kadaga yali mu kulwana naye yekka nga abavubuka tebavuddeeyo. Kakati si mutuufu nti yabba embaawo e Congo bwe yamala okubba embaawo e Congo kati mu budget eno tugenda kusasula billioni 199 ku compensating just Congo yatwala mu mbuga z'amateeka mu ICC naye kati tugenda kusasula olw'ebyo ebikolobero Otafire bye yakola. Kati ddala kyogamba si mutuufu Otafire okubanga agamba nti no batubbye ne tubanga abavubuka tuli awo tulifuse bakyensirikidde. Honorable ettaka lya CID yadde talibbye. Honorable abatunuulira deep politics bagamba nti Honorable Major General Otafire ayinza okubanga waliyo kya communicating ekirala kuba yabagalino bagamba nti mu graduates mugende mu communities, don't fear contradict with what you think is not right. Abamu ne balowooza nti yandibanga akyali ku campaign ye enjiri ye abadde abyogera emabegaawo ng'agamba bino si byansikirano. Awo ne balowooza nti ayinza okugamba avubuka nti banaye mugaane kiri gwe kyokiririzaamu gwe Honorable Kabanda. Nze simanyi yabadde ayogera ku corruption yagambye muveeyo mugaane corruption kubanga twebase tujja kusasulira. Yagambye nti nno tujja kusasulira ebyo ebibbiddwa singa tunaabeera tetuvuddeeyo. Indeed bwe yabba embaawo tetuli mu kusasula. Uganda teri mu kusasula bwe yabba embaawo. So yali mutuufu ndowooza nzikiriziganya naye nti bannayuganda singa tetuvaayo tetugamba abakulu bano b'Otafire nti enough is